omukulembeze w'eggwanga lino General Kaguta Museveni akuutidde abasumba abalokole okunyikiza enkulaakulana mu bantu be basumba nga kino kyakuyambako gavumenti mu kaweefube gw'eriko ow'okulaakulanya bannayuganda. Ekkanisa bw'ena emala okukungibwa ng'emaze okuleetebwa awamu n'eyigirizibwa n'esomesebwa, then the next step it needs is equipment with the necessary tools and resources for economic development. Obubaka buno wabutise minisita wa Kampala Ajati Minsa Kabanda amukiikiridde ku mukolo ogw'okutuuza omulabirizi wa Kampala mu kibiina omwegattira abasumba abalokole mu ggwanga ekya National Fellowship of Born Again Pentecostal Churches ng'ono ye Patrick Musoke ng'omukolo guno gwindidde ku kisaawe kya Lord Development Center ekisangibwa e Makerere. Minisita Kabanda atenderezza kanisa z'abalokole zagamba nti kati zikwata kifo kya kumwanjo nnyo bwe gutuuka kutonda w'enkulaakulana ng'abasiimye olw'empeereza ez'enjawulo ze batuusa ku bannayuganda ng'ategeeza nti singa bano bakuuma obumo enkulaakulana yakweyongera. This calls for the consolidation of the church to collect her energies and bring together her resources. Omulabirizi Patrick Musoke ayanjuddwa ku by'ebyokulonda mu Kampala omulabirizi Dr. Luke Jamin era n'amukwasa ebikozesebwa mu ofiisi omuli omuggo ebyambalo kw'ossa ne Bayibuli nga n'ekiddiridde kubadde kuba birayiro. Respect, maintain and defend the constitutional rights, privileges and liberties of this region. Ekkanisa okubeera involved okwenyigira mu bintu ebireeta enkyukakyuka mu bulamu bw'abantu. So ng'ogyeko okubuulira enjiri kwe tubuulira tuteeka okuleeta enkyukakyuka, abantu okubajja mu bwavu, abantu okubajja mu bunafu ebibajja emabega. Abakulu okuva mu lukiiko olw'oku ntikko mu kibiina ekya National Fellowship of Born Again Pentecostal Churches bamusibiridde entanda okuva mu kitabo kya Timoseewo essula ey'okubiri olunywa olw'okubiri era ne bamukuutira okuweereza abantu ba Katonda n'obwesimbo. Sober-minded, we must be one of good behavior. Omulabirizi Patrick Musoke mu kwogera kwe ayanjulidde minisita enteekateeka gy'alina mu kisanja kino ng'asabye gavumenti okwasizako ekkanisa wamu n'okolera wamu nayo kubanga ekkanisa bingi bye zikola ebikulaakulanya eggwanga lino. Gavumenti engeri gy'eyinza okugezaako okuyamba mu nkulaakulana kati ekyokulabirako financial institutions zonna waliyo enkola ti singa oliko singa mwegasse awamu musobola okuattractinga interest ennene. N'abasumba ab'enjawulo baliko bye boogedde ku butya bwe bayinza okukuumamu enkolagana. We are starting circles. Tugenda kutandika kusevinga okulaba nga abantu tubayigiriza kukola. Kanisa gazimbye amasomero, amakanisa gazimba amalwaliro, television z'amakanisa muzimanyi ne radio station z'amakanisa muzimanyi. Naye ffe tugambye tetwagala kutunuulira muntu kutunuulira kibbo, wabula twagala otunuulire ebweru w'ekibbo. Twetaaga abalokole ku mulundi guno abasumba bwe bamala okusomesebwa ne babangulibwa be bakulembera bateeka okulaakulana kubanga omusumba bw'abangulibwa ajja kubangula n'ababe. Okwefaako wekka obutalumirirwa walala awamu n'omululu bye bimu ku bitamu abo b'okulembera. Eyo y'entanda esibiddwa abasumba b'abalokole wano mu kibuga Kampala. KSTV Kiza Peter Agaleyo.